ka video yako tekampadde kifaananyi kaliwa kano aka performance bwombi in fact naye naddala kano akasembyeyo ako kabadde kabbirire kati akakabbirire Simo tebamuwa mukisa kunnyonnyola abagamba kannyonnyole nti kuba neetaaga okuwulira explanation ye nga tali mu mob justice nsooke mpulire ye agamba kiki ekyabaddewo oba zaagudde kubanga kankubuulire okimanyi oyinza okwesanga ebintu bya ssente bino Simo kankubuulire bizibu ebintu bya ssente bizibu ate naddala ezo zirimu emikono emingi kakati kantandikire eri ku kivvulu gwe omuyimbi ekiveera mwoteeka ensimbi zo kiina kugaadingibwa muntu gwe weesiga ye Simo gwe yali naye ku nnyonyi kati naye ebiri awo biraga nti si ttaanu ennyo kakati wabula waliwo battaanu boono bendabyawo nga bagamba essente z'omusajja ogenda kukola ki kakati ekiveera Simo mwogenda okukuŋŋaanyiza ensimbi zo eiza kiina kubeerako mukyalawo oba mukwano gw'onfanfe oba ogula ekipale ekinene dola si kiyinja nti bwe bagikufuuwa oteekwa okubako ogiwummuza ziri ssente ekikugaana okutungisa empale ng'empale eriko ebisawo nga bwe bakufuuwa oteeka mu kipale kyo wano akanedda Lawrence njagala justification ebyo byonna for what happened not for what should have happened kati tugende ku kino weziba zaafuuyiddwa ne ziweebwa Simo zeetoolako zitya kaakati mu bidisikasingiddwa siwuliddeemu nti Simo twakuwadde obuvunaanyizibwa nti gwe ogenda okutereka ssente Simo alabika yabadde akola bwannakyewa kati omuntu olaba mu muzikiti ne bw'oba okuŋŋaanya zaka kubaako omutemwa gwakuŋŋaanya takuŋŋaanyisa bwereere kubanga ssente nga yeesasudde nnyingi bulala money is tempting era abatuwuliriza nze leka mbabuulire tozannyiranga ku kintu kye bayita ssente